ayitibwa Namitala Racheal ngambo ono muwala gwe mulaba wano muwala ono yajja mu ggwanga lya Saudi Arabia ngaze kukola kweyi yakyuse ku bulamu bwe n'obwa famire ye. Omwana ono yafuna omukisa mubi n'atomera ekiyumba ekyamufuukira ekisiraani ndowooza kye yeevuma paka n'essaawa ya leero. Omwana ono ennyumba gye yafuna agimazeemu emyaka 7 nga tasasulwa n'atuuka ekiseera kubanga ajjukira omuwalabu yakuto Sharinga paka waya lwezivaako n'ofuuka ng'omulalu. Ono mwana yalaluse kati n'afuna obuzibu ku mutwe. Naye nga gavumenti ye Uganda ddala ndagaano ki gye mwasayininga ne Saudi Arabia nange njagala ngisomeko ngirabe. Lwaki embase mutya abawalabu bano? Lwaki mutya abasaudi? Ffe ggwanga lyaffe omwana bw'abonaabonera mu nsi zino kye balaba nga ekye bakoze eky'amaanyi ne bw'abanga tasasuddwa bagamba nti tumuyambye tumuzizaayo ewaka. Ne ng'olowooza bwe kyandibadde ono mwana essaawa zino alajja nayagala kuddizibwayo ewaka. Naye nange nkyagala naye si kyekyokka kye tulina okulwanirira. Bannange tulwanirire omwana ono asasulwe ssente ze z'emyaka 7. Kimaze okutuukawo awo mbadde nkisomye emabega kaawo yabadde mu Sri Lanka oba mu Pakistan maid oyo yakoledde omusawudi myaka gibadde 6 nayagala mukola ekintu bwe kiti naye embase yavuddeyo eggwanga lyavuddeyo nerwanirira omwana oyo n'aliyirirwa ssente ze z'emyaka 6 bamuwadde emitwalo 6 newankubadde nti ntono naye waakiri lwaki ffe omunnayuganda bw'atuuka mu mbeera bweti kye bafaayo nnyo kugamba nti tumulwanirire adde ewaka bagenda okubanga batukozesa bwe batyo paka omusawudi akutulugunya ng'akugamba nti eggwanga lyo embase yo teyina kyegenda kukola. Lwaki ndagaano kyeyo gye mwasayininga bwebanga mbi mu butuufu ekyusibwe? Omwana ono famire ye balowooza nti yafa bakamulaba kati ng'abantu bamugyeyo ne bamuteeka mu media. Naye gavumenti ye Uganda mu butuufu mulaga obuyinza nti muyina abantu mu butuufu nti mufa ku bantu bammwe mulagire ku ono omwana waakiri. Ono omwana atulugunyizibwa nkimanya agenda kutuuka ekiseera addeyo ewaka naye ekyo si kyekyamaanyi kye mugenda okubanga mumukoledde. Njagala mufeeyo nnyo n'omwana adizibweyo ewaka ng'amaze okusasulwa ssente ze. Mukitegera bulungi. Bannange bantu mu musharinga video zino muyambe omwana ono paka lwanaatuuka okutuusibwa ewaka naye ng'asasuddwa ssente ze. Lwaki bagenda kubanga batutulugunya ku ssaawa esembayo batuzze buzzi waka? Bannanga nabanga labye ka video kano ka sharinge katuuke ku gwe kikwatako. Omwana akoze emyaka 7 laba entunula laba bwafaanana. Bannange muyina emibiri muyina abaana muyina abazadde mwabakola ekintu kino lwaki temukifaako? Olunaku lwayo tutaddewo #SaveNamitala eyo. Hashtag enegenereddwamu inze naawe okumanyisa ensi nti Namitala gyali era yeetaaga okuyambibwa. Nkwegayidde fune ekifaananyi kya Namitala gye kiri ku Facebook ya Kadama Voice kifune kitambuze kikole mu green screen kikole mu buli kimu ensi etegere nti Namitala yeetaaga obwenkanya. Embase yaffe eri Saudi Arabia Namitala gyali yeetaaga obuyambi ate information yonna mugirina. Ebibiina ebirwanyirizi by'eddembe ly'abakyala Namitala mukyala ate maama akoze emyaka 7 nga nasasulwa wadde 10 naye akooye. Twogera ku mukyala akoze nga naye ku dakiika eno yeetaaga ne airtime ow'emitwalo 10 asobole at least okuwuliza abantu be. Twogera ku muntu akooye bannamawulire temulinda kulaba mirambo gy'abakadama nga gijja ne mukwata kamera ne mugera ne mugikwata ne mugamba ono yafudde. Muveeyo mukole video nga zino muveeyo mulage ensi ekituufu ekigenda mu maaso nti waliyo omunnayuganda abonabodde mu ggwanga lya Saudi Arabia emyaka 7 nga asasulwa wadde 10. Kati gwasigadde kwata ekifaananyi kya Namitala kitali ku status kibunyise ensi etegeere buli omu ategeere ba MP mutegeere buli muntu gwe kikwata kategeere nti Namitala naye muntu yeetaaga obuyambi. Temukirekera muntu sekinoomu oba temukirekera kitongole kimu. Bwe tubanga ddala tulina gavumenti erimirirwa omuntu wa wansi kale gavumenti emanyi nti naffe yakola olunaku lumu neekonamu exit newankubadde ng'ono omwana yakukusibwa naye ati point T waliwo we bamukonamu exit gwe mu exit nga weya ishi ali ludda wa
omwana Namitala akaabye ekimala omwana family mama jajja bakaabye ekimala Namitala akaabye ekimala kyemugamba nti Saudi Arabia waliwo family nga tezikwatibwako munakomadde tulaba nga tugwawo ne musigala nga mutunula butunuzi munakomadde okulaba banaffe tujja okubonabonera nga bakaba babulwa ekyokulya ne musigala nga mutunula butunuzi munakomadde omwana n'avaayo negamba bannaye baali bampamba emyaka 7 emabega naye enzuno muntaase naye mulinze amale naye kwesula ku bizimbe agwafe era maiti eyo ejja kusobola okudda kyemulinze ekimala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza baganda bange. Asubire nti muli bulungi. Bampita Mami Fahima loya wa Kadama. Nsaba Allah w'ekitiibwa ngumye nkole video eno ngimaleko nga sitonyezeza ziga. Maze emyaka 2 n'ekitundu ku kyeyo nga njiri mu kiyo nga ndi mu nnyumba. Wenjiyiza obulamu nenfuna akasente nendabirira famire yange nentuukiriza ebirooto byange nensobola okutolako akatono kennyina nembeerera waabo abatalina mwansirizi. Omwana omuwala yuno ayitibwa Namitala Racheal amaze emyaka 7 ku kyeyo yaleetebwa agenti naye omwana omuwala alina okuba nga yatundibwa obulamu bwe bwonna. Buli muntu agezaako okuyingira mu nsonga ya Namitala Racheal agirekaawo nga tegusiddwa. Ensonga eno maze ebbanga nga ngiraba nga muganda wange Kadama's voice agiggusa paka we twatudde nga ttiimu ne tunoonya ekyokukola ne kibula. Ndi omuntu oyo abeera bize nnyo naye muganda wange yantuukiridde mu inbox n'angamba Mama Fahima twetaaga eddoboozi lyo. Osanga Mukama ajja kuyiziza kugwa omwana ono ayambibwe. Our fellow Ugandans, our Ugandan government, batata ndi ku mavivi tuli banna Uganda, please ebitongole ebirwanizi by'eddembe, human rights, muveeyo mukwateko omwana ono amaze mu nnyumba emyaka 7 tasasulwa wadde 10. Bakadama tuyina ebizibu bingi ebituluma. This is too much. Kino kiruma omwana w'abandi okubaga ali mu nnyumba emyaka 7 ng'akola embeera gye tuyitamu naye nga tasasulwa wadde olwata. President waffe wa Uganda Muzeeyi Museveni kuba gwali mu ntebe. Nsaba Mukama nnyambe akavidiyo kano kakutuukeko tuli mu bulumi. Omwana w'omukazi ono yeetaaga buyambi. Buli alina ky'asobola okukola mututuukirire tulabe nga tutaasa omwana ono ave mu nnyumba. Emyaka 7 Kadama, I think omanyi kye kitegeeza. Nkugambye maze emyaka 2 n'ekitundu naye omwana bangambye emyaka Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Banaye musibye mutya kansubire nti muli bulungi. Banaye munyambe mutagenge ku bitongole byonna byemumanyi nga biyamba abaana n'abamawulire bonna nga muli b'amaanyi mwenna mujje kunga Uganda kunga tujje. Banaye waliwo ensonga ya muganda waffe mukyala munaffe mwanyinaffe bamuyita Namitala Racheal. Omukyala oyo aludde Saudi Arabia kati myaka 7 yakukusibwa okuva e Uganda n'agenda ebweru e Saudi Arabia kukola naye mu myaka 7 tasasulwanga ko yadde lw'ataano. Ono omukyala ali mentally tortured, omukyala talina kyakukola. So wetuyitira Mama Rebecca Kadaga, Mama Janet, tetusobola kusirika kubanga ono mukyala muganda waffe era tulina okumutaasa. Honorable Madam Speaker Anita Bambi, tusaba muveeyo ku bulamu bw'ono omukyala.
Ambassador Abe temumwerabira. Mukama waffe Yasini ali ku embassy ya Saudi. Tukusaba mukwate ku nsonga z'ono omukyala. President wa Migrant Workers Voice Mukulu Abdalla Kayondo, muveeyo tutaase ono omukyala. Tukimanyi ffenna nti obulamu bwe oba embeera ze health living ye yayonooneka kubanga yawunga ne family tekyalina kyakuzza. She's the person agamba nange munyambe. Next time omugamba agamba naye nze mpulira nkyagala kukola. Y'omuntu gw'osanga leero ayogera kino era ayogera kiri, sigamba nti ayogera nga ayagala naye nga she's mentally tortured. So we call upon everyone kuvaayo tutaase ono omukyala ave Saudi adde Uganda. Wakiri abazadde bajja kutwayinga kye banaasobola kuzza obwongo bwe. So neegayirira mwenna mutambuze eno video ku kifaananyi kino ekiri wano tuyambe obulamu bw'ono omukyala. Mbaagala nnyo.